atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwenna abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne Maama Namugereka bwepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano nga tujjukira ekitangaala kyaffe era nga tukoleeza ekitangaala ekyo kye tuli nga ye mwoyo waffe omutukuvu oyo atudde munda muffe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubeera nga obuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka oba obikozese okubeera ng'okoleza amazima agatudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde kozesa amaanyi gaago era jjukira nti buli kintu kyonna oba amazima go gali munda mu ggwe ekyonoona omwana w'omuntu kiri munda si wabweruwo. Ebbaluwa eno mpanvu naye ngenda kusomako ekitundu okusobola okubeera nga mufuna logic ey'obwa bwa Katonda nga obubaka buno buva eri muganda waffe omwoyo oba gwe tuyita Omulongo Matiya ne Katonda wa universe weewaawo. Egenda bweti n'okwagala mbalamusaako mwenna era n'emyoyo gyonna egitudde ku station eya Nenevi gibalamusaako n'ekiramuso ekyokwagala. Yenze Matiya nga tuyingira mu mwaka guno ogujjuddemu obusobozi obutaliiko kkomo mu ngeri y'emu omwaka ogwaggwa omwaka ogujja nagwo we tugenda okubeera nga tuguyingira nga twejjukanya ku ebyo ebibadde mu mwaka guno nga empulira n'okuyambako abantu abatudde ku maama nattimba okusobola okubeera nga bamaliriza amakyusibwa gaabwe n'okubeera nga balinnya mu nsi ejjuddemu eddembe n'okukkaanya. Naye tuweereddwa akakisa okusobola okubeera nga tuyaniriza Katonda okusobola okubeera nga ayisa obubaka bwe eri mmwe. Weebale nnyo Matthew. Njagala kutandika obubaka bwange n'ebyo ebikoleddwa era n'ebyo ebigenda okubeera nga bibeerawo. Wagenda kubeerawo obuggulumbo era nga bingi ebigenda okubeera nga byozebwa ku nsi sseŋŋendo nattimba era nga bingi birongooseddwa. Omwaka guno gugenda kubeera omwaka ogugenda okukyusa ebintu era ogugenda okulongoosa ebintu mu bulungi. Era njagala mbategeeze nti ke kaseera ak'okulekeraawo okubeera nga balinnyirira n'okubonyaabonya ekisibo kyange ekyo ekizannyira ku sseŋŋendo nattimba. Siramula naye ge mazima. Musaliddwa ng'embuzi. Gwe muzannyo gwe mubaddemu kye kiseera okubeera nga gukoma. Kati abaana bange abaagalwa, ekyo kye mulowooza era kye muwulira eri nze kya makulu nnyo eri mmwe n'eri nze, kubanga muli bumu nange era nga buli bbanga buli mbeera mwendi endowooza yange n'empulira yange eri bumu wamu nammwe mwenna buli kinnoomu.
kino kikulu nnyo nnyo nnyini eri nze. Biki by'olowooza ne kiki ky'owulira eri ggwe? Eri eyo yenna eyeetimaya mu kisibo kyange n'alowooza nti wanjawulo okuva ku balala, ng'asinziira ku buwangwa, ng'asinziira ku buwangwa, ng'asinziira ku kkala, ku nzikiriza, abeera ayawukanye wamu n'obumu. Bakoze byonna ebisobola okusobola okubeera nga baawukanya. Mulina ebyafaayo eby'emabega gye bazze nga bakola ekyo mu bulungi okubaawukanya, okumala emirembe mingi gye muzze mutambula. Bakozesezza obukodyo bungi okusobola okubeera nga bakugira abaana bange abatudde ku maama Natimba okubeera nga bamanya nti bakatonda bo bennyini era nga bonna benkana mu maaso gange. Obubaka bwange buno bwagambibwa bantu bangi ababadde bajja mu ngeri y'emu mu butonzi bwonna, mu kibiina ssababiina mwe tulimu universe, okubeera nga bababuulira amazima gano. Naye eri abo bonna abababuzaabuza, baasaanyaawo ebyo ebyawandiikibwa naddala mu bitabo byammwe ebitukuvu, basobole okubeera nga babateekamu ebyo bye baagala okubeera nga mukkiriza era n'okubeera nga bakola n'okubeera nga batuukiriza. Bansiiga ekifaananyi okubeera Katonda omukambwe, Katonda alina obujja. Wootaŋŋondera. Banfuula okubeera Katonda eyeewereza era agoberera, akozesa amateeka okugoberera n'okufuga, era ne banfuula oyo alina omululu, oyo agamba abantu biki bye balina okubeera nga bakola okusinziira ng'abawa amateeka. Baateeka obwavu era ne batandika entalo mu baana bange ekikwasa ennaku nga bakozesa na linnya lyange. Baafumba obuddu, bakoze ssaddaaka ez'omusaayi era ne bateekawo engunja nti omusajja w'amaanyi nnyo okusinga ku mukazi. Babadde basaanyaawo sseŋŋendo yange, omwana wange, omubiri gw'omwana wange Natimba. Siyagalangako kintu kyonna kya bulimba. Ekirinnya ku balala, ekyawula ku balala era ekizikiriza. Buli kiseera nali njagala abaana bange, ab'eŋŋanda zange ku sseŋŋendo Natimba okubeera nga batambulira mu ddembe, okubeera nga bakolaganira wamu, okubeera nga beeyagalira mu njawukana ey'obugagga obw'obulamu obw'enjawulo.
nali njagala omwana w'omuntu atambulire mu kwagala nga awa buli kitonde ekitiibwa n'obutonzi, kubanga buli kintu kyonna kiri bumu wamu nange naawe kyoli. Musobole okubeera nga mukuuma obulungi bwa sseŋŋendo n'okusobola okubeera nga mweyagalira mu muyiika ogumulimu. Ekintu kiri bwe kiti. Omutonzi we yannondamu okubeera Katonda wa ssebabiina gwe tulimu, okubeera God of this universe, leka nkozese amaanyi okubeera nga nteeka ebyo bye mbeera nteeseteese mu buliwo. Naye sisobola kubeera nga mbikola bye nali njagala okubeera nga nkola, kubanga nali nnyina okuwa ekitiibwa ekirabo eky'okwesalirawo ekiweebwa abaana bange bonna. Siwangako muntu yenna lukusa okubeera nga alinnyirira ku balala bye babeera balonzeewo mu mbeera yonna, n'okubeera nga babeera battabbo eri abangi. Kye nsobola okubeera nga nziramu nti nga nkozesa okusalawo kwammwe nawuliranga okuyaayana kwammwe okubawa obuyambi, nzize nga nkikola eri Nattimba n'eri abaana be emyaka kati 8 emabega. Okuva olwo emyaka 8 emabega, abantu abatudde ku maama Nattimba we baatandika okubeera nga batandika okufuna ekitangaala munda mu bo okusobola okubeera nga bayimusa sseŋŋendo Nattimba n'okuggulawo endowooza z'abaana bange basobole okubeera nga balaba ani abafuga era basobole okubeera nga balinnya ku nfente ku ekyo ekibafuga. Abamu ku kisibo kyange batambulira mu bulamu obutuufu n'eri abalala. Mu ngeri eyo bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti baziyiza okusumulula kwa nyukiriya ebyokulwanyisa bya nnamuzisa ku sseŋŋendo eno, era nga bakoze kyonna ekisoboka okubeera nga bakendeeza obutwa obwo obwasumululwa okusobola okubeera nga bubamalawo. Bangi bakola kyonna ekisoboka okulaba nti balongoosa omukka gwe mussa, kubanga singa babadde tebakikola tewaliwo kiramu kyonna kyandisigadde ku sseŋŋendo eno. Bangi mwandibadde mufa mu byombo byammwe ne mukomawo ewaka ku lw'okussa pathogens n'obutwa obw'enjawulo bwe babadde babateera mu mpewo yammwe. Baganda bammwe abo bonna abaliwo okubayamba
tebabayamba nti lwakuba nti bwe buvunaanyizibwa bwabwe, babayamba kubanga babaagala. Babayamba kubanga bamu ku kisibo kyange ekyeyubudde mu nsi ey'emyoyo, era nga bakolera mu mateeka agafuga ssebabiina gwe tulimu, universal law, okusobola okubeera nga bayambako ensi ezimu ezibeera zeetaaga obuyambi, nga baalinyibwa ku nfeete mu ngeri ey'ekizikiza. Bino byonna babikola kubanga muli bumu, muli baŋŋanda, era nga babaagala nga we muli. Abaana bange abaagalwa, buli we muzze munsaba obuyambi oba nga temunsabye, mbadde mbawa omukono gwange, era nga buli kimu kibadde kikola. Naye sisobola kukola ddembe ku maama Natimba, kubanga eddembe lino litandika buli mutima gwa buli mutonzi yenna, buli mwoyo gwonna ogutudde ku maama Natimba. Omutima y'entebe y'omwoyo. Muli myoyo egitafa, egyakolebwa amaanyi ag'okwagala. Ge maanyi ge gamu ag'ekitangaala, era ge maanyi ag'entandikwa ey'obutonzi bwonna. Amaanyi ago ag'omuggundu agakola obutonzi bwonna era agakola ebyo byonna bye mulabako. Amaanyi ago agakola buli kintu. Era kwagala kyekyo kye muli. Kyekikola maama wammwe Natimba, kyekikola nze, kyekikola ebisolo, ebimera, galaxies, entegeera ne ssebabiina zonna mu butonzi. Okwagala ye mutonzi, bwe butonzi, si mbeera ya kweyisa. Tekitegeeza kubeera nga oyagala embeera gy'oyagala ebeere mu bulamu bwo. Abamu mu kisibo kyange mwe bwe muyita ekizikiza, bakola ebintu ebitoyogerekeka. Era bakola ebyo ebibafuula okubeera nga balowooza nti b'amaanyi nnyo, naye be basinga obunafu, kubanga baalonda okubeera nga bakola ebintu nga tebakozesa mutima. Baalonda okubeera nga kwagala tatuula mu mutima gwabwe. Naye njagala mbategeeze, nabo bayina akatonnyeze k'obutonzi obutaggwaawo, obwo obuwanirira buli bulamu, obuwanirira buli mwoyo. Naye akaseera kaabwe ku sseŋŋendo kaweddewo. Bagenda kubeera nga batwalibwa mu kifo ekyewala, gye bagenda okubeera nga baweebwa akadde n'akakisa okulondawo okwagala.
we beeyongera okubeera nga bagaana omutonzi abeere nga ensonga zaabwe ziri mu mikono gye. Mbeebaza mwenna abaava mu nsi zammwe sseŋŋendo ez'enjawulo okusobola okubeera nga mujja muyambe ku b'eŋŋanda zammwe abatudde ku nattimba basobole okubeera nga bazaala nattimba oba obwamukasa oba golden age. Enteekateeka eno tebadde nnyangu nkimanyi, era nga ngabanye olugendo luno lwonna lwe mutambudde, era nga mbawa ekitiibwa okusobola okubeera nga mwasigala ku mulamwa. Okwagala kwange eri mmwe tekuggwaawo era tekuliggwaawo ebbanga lyonna. Kati mbeebaza, neebaza Omulongo Matiya okumpa akakisa okusobola okubeera nga mpisaawo obubaka bwange buno eri abaana bange abatudde ku nattimba mu mwaka guno omujja. Gugenda kubeera omwaka ogw'enkyukakyuka ey'omuggundu eri abaana bange ku nattimba. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.